njaga tubaleke ku baana. Omwami oyo akola dduyiro. Abavubuka abali abuzibwa abatava mu kyusa abakola biki? Mumanye nti kulo yalayika akyali ku luguudo nga bagamba. Akatutoka tumulaba akola dduyiro. Kyusi ate omwagaza aki. Twalaba akola dduyiro. Ani akola dduyiro oyo? Kona yo. Mu covid nga alina covid amutta. Kona yo tulabe dduyiro oyo. Tewamanya nti yawona. Abaloga abali wano nabo no million sena. Kyuma kya sitiiro. Mukama nga tetugenda yo. Mukama abasaasire mulokoke. Omusajja kyuma kya kubanga ganyo okuvaayo. Kakati obuzibu obusanze wanga akola dduyiro. Neda akuwa kyakulabirako anti kinene nnyo. Nange asose n'akandaga wano nengamba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni amanyi omulimu gwali kondi mukulu. Omanyi nti bebimu yamuwonya covid. Yes, ali fit. Yes. Ne obubanga uwekuuma waliwo yangambye ebabuzizani alikuwa babuzizani nti iyo okukeera nitugamugamba oli namugamba okukeera kwe kukipinga wamreba wamchenga kanange mami ba yamonondedde ka t-shirt oba Natasha nenga ka fit nze bulala mwagamba nga press up mbu yazikubaddabo kati bala yakubyana ali woli bala oba mutayo wali Kaguta general senga badde nakakadde wano nandi katadde ne tugenda kutaka naawe Bosuko 5 mpezo musanvu nana mwenda gwali yagala okufuga ensi 10 adende wa maje 12 13 bala bulungi senguge 14 15 dipyo 16 enale 17 lava 18 19 akoma 20 31 koma 22 ntako mawo ntako mawo 25 26 lero mutu 27 jaka kifana nyingi jako 28 29 30 jaja mwami sara 2 sara 3 sara 4 sara 5 sara 6 sara 7 sara 8 sara 9 40 tako mawo onyoma nnyo musala banno bwana ate wewamu ate bana bazikulu nedda sebo si weewo wewamu eyo ate gotabanga awalala oyo gwe bayita Yoweri challenge di mai bazikulu nedda bazikulu be sure challenge mai bazikulu abo bazukulu be yabateekawo ko nabo bagiremu akolayo ebiri eri obadoga manti wakakadde nedda ne ompya wali kapiti yali ya red ya blue akati chat wano kali fit ya blue manyi weri mbadde siyagala nnyo kwa ya blue manyi weri simanyi weri nja kubuulira nga tulikumbe naye president yabadde atulaga abazukulu n'okolo kuma emibiri knockout one kick sankubuga tetugenda kola otuse kakati gwe yali yepankapanka yoyo nga eyali vice president we naye atulagako nti akyalina waaka yali vice president yali vice president omuguddeko tulina bifaananyi bingi tulage tulabe n'oyo tumulabe alo omukyalo y'omugezi alo naye mwagala wa mirembe bambi wa mirembe katuwulireko anti watugambye yatikiddwa embule y'obukulu naye mukyala wa mirembe